Ababuulizi abasoba mu 9 mu Busoga Diocese mu budinkoni bw'e Kamuli baweereddwa obugaali bubayambeko mu kukola emirimu gyabwe. Obugaali buno bubaweereddwa omubaka wa Buganda South Henry Morris Kibalya era nga bukwasiddwa Bishop wa Busoga Diocese Paul Naimanye ku mukolo ogubadde ku St. Paul Church of Uganda Kitayunjwa. Ate okuza obugaali obuli unique n'anaakaiba azaala n'akavugira n'anaakaiba azaala n'akola ki olyokaandika mu kasulalika omwosi gaitira eyo. Wano Bishop wakubiririza ababuulizi okwenyegera mu kubala abantu okusobola okuyambako gavumenti bannayuganda basobole okuteekerwateekerwa obulungi. Babone obungi bwaife bwetaagisa amalwaliro ameka, bwetaaga amasomero ameka, ebiso byetu nabyo byetaaga idagala ki, ebirime byetulina byo byetaaga ki, n'ebindi. Omubaka wa Buganda South Henry Morris Kibalya agamba okuwayo obugaali buno abadde asiima mulimu ogukolebwa ababuulizi bano kubanga enfunda nnyingi bo tebafiibwako. Abawansi eno tibabafaako aye nga abawansi abate mubona n'abasumba nze niimwe mikwano gyange imwe aba media abo betubana baabo ababuulizi aye ezira abalowoozaako ezira iditi baliyo iwe nibo omwagana awo tosobola amutwalaku tosobola amuwa mutwalo. Atwala Kamuli Archdeacon Moses Kisuule asimye omubaka ono olw'okubalowoozaako nga bannaddiini. Ababuulizi bavuire gano nga babinuka masedere ng'eisano libabugaine era nga bewaayo nga bakanti baidaakola omulimu gw'okubuulira ekigambo kya Katonda agazira kubanga betya. Nze mbaire nga lunaku nsasula 10,000 nga nja ku kyaki okujja n'okwira oluisi 5,000 aye bwenfuna akakaali mpulira okusanuka. Yatuli gyakola obuweereza katesaka tunamweno kubanga mwene namusoboza isa yatuwangusa gyakola omulimu gwa Katonda ojja kutambula bulungi omulimu ojja kutwesimisa omulimu gutwongeiremu amaanyi ojja kuweereza nga tuli basanufu.